Walikwe bagenda kubade n'akasimu n'akamu fena tulisitede security taisi abatano mujje mu bungi abakazi n'abakyala ya security tewali agenda kwata gwani sebo gwani nenga nabaddeyo mwani kumusajja nafe omusajja walisebendere kirowola fenna akawulira kaliro kamaanyi netuli mubyaddala sijasitaati otuli mubyaddala akopya agenda kawulira yandiyimbira obutebe nzegamba bwezi twaziriziza dda ebikale biri sisente obutebe bwabiriziza dda obwekyebiri kukyebiri byayibbi omutwalo ordinary omuntu atanafuna tiketi obudde buno aliyeni abaana bamwagala era nga tuyimiridde ate temweraliikira abadde bagamba mbu simanyi abaana ba ghetto abayaaye mumanyi gye batuula bali eri mu parliament bakubya amasuuti abaana ba ghetto olw'okuba embeera mbi balaba tebalina kyakwambala babasiiga ekifaananyi ekibi nze nali nti abaana ba ghetto nange kennyini nambatya nnyo naye kuba lwe nabayingiramu baana bampisa bawuliriza ne bagezaako okubasiiga ekifaananyi so ali eyo ng'otidde jangu naawe okakase okusinziira omukwano gwe bamulaze olunaku lwejjo mu kibuga n'ennamba emu yakyuse abadde ewagira omukulu gwe bayita Pius ki kimumakinga ow'enjawulo neguno omukwano omungi bannayuganda nawe kennyini basolokera ku makya ne bakwagala kati bo basazeewo baagala oyo era Alien Skin yansabye tugambe president nti ye kakwasaganye ebyeyo waggulu wansi eno mu music abasobola yes yangambye eno wansi mbeesobolera ninga sabula so abannayuganda bo basazeewo bamanyi bannayuganda nebo batoyina music basolokera ku makya ne bakwagala era ne baga atukonyeemu ono ye waffe oshegera so basazeewo nabagako mbadde mukayana nga mugamba Bobi Wine mwetaaga ku stage temukyamwetaaga ono akimala era Bobi Wine ng'omuyimbi kati ate ali ku gundi ndala nnyo mbadde nsaba tetumwogera nako kubanga ali ku nsonga za ggwanga kati wansi ate yeetaaga yamukiikirira kati kibanda wali kabikwasaganye yama
afande agambye temusoka mutumizamu kamera security meeting ndio mujje afande atusabye eddakiika 2 bagende mu security meeting. Poliisi etusabye ali eruuno wano, poliisi etusabye eddakiika 2 bagende mu security meeting, naye basabye nti tebaagala security meeting ebeere covered by media because it is a security meeting. Security meeting wenaaba ewedde bagenda kuggulawo olukiiko fenafena abamawulire tugende tutuule lumu, kyokka kye batusabye. Thank you very much. Ali ebigenda twabaawo kwerekera bana mwena musigale wano mwana temuwulira mulinda mukasimba Amas